Yes, bitevu nkwanisa ku Fadi TV esawa zino wasibye otya audio otya jeba kyosizako engano ngenda kusaba subscribe nga tompere video kala like comment section weli awo bakabuntira mu comment section atosigalenga oje komideko bagita Fadi TV mbagala nnyo era mbebaza mbagamba nti mwebale okubanga mujje kumiyako Fadi TV UG kitalo omuyimbi bambi awereddwa obutwa era ngo ono munnaye embeera sinungi esawa zino tasiro taswewe yali ku mimwa gya buli omu abamulabako omuyimbi ono amanyikidwa nga Jamalu Waswa. Jamalu Waswa abadde asinzira mu ggwanga lya Sweden. Jjukira Jamalu Waswa yakuyimbira akayimba ke bayita abakyala bayita bazira kuba bibagumira ebisinga. Omwami oyo munne bamulunzi bamuwadde akatwa. Bakyanoonyeza nyenzo okuba nga yamuwadde akatwa naye okusinziira ku bannayuganda abali mu ggwanga lya Sweden banne babadde abira nabo bagamba nti munne embeera gyalimu sinungi essaawa zino embeera si nnungi naye nga obutwa beebuuza ani ayinza okuba nga yamuwadde akatwa musajja mukulu Jamalu Waswa. Jamalu Waswa amaze n'ebbanga tali mu ggwanga Uganda. Jamalu Waswa ng'ali mu ggwanga mu Sweden eyo ng'alina emirimu gy'atambuza okuyimba badde yakuumulamu ng'alina bizinesi endala z'atambuza ne munnange bamulunzi akatwa omusajja bamuwadde obutwa. Ani ayinza okuba nga amuwadde obutwa? Amawulire gano gaatandise okutambula lunaku lwaggulu n'abasinga twagataddeko nnyo focus, twagataddeko nnyo birowoozo, twagawadde nnyo budde naate kati ssaawa nga teba byongedde okuba nga bikakasibwa. Omanyi eri amawulire agamu nga geetaaga kusooka kakasibwa nasoose ne ngalinda ndabe kituufu amawulire gano matuufu. Nyinza okulaba mbi amawulire nga matuufu omusajja bamuwadde obutwa Jamalu Waswa. Amawulire gano gaatandise okutambula ndowooza olunaku oluguuza lisanduza nga nnya ez'ekiro okutandika okutambula ku mitimbagano naye tegaasose kubanga gabuna buli wamu. Kati olunaku olwaleero emisana ate gabunye nnyo ku social media platforms ezibulako ezisinga aga Jamalu Waswa munnaye okubanga bamulunze akatwa. Bingi byogerwa yali abangi abatandise okuba nga basonga mu bayimbi ab'enjawulo ennwe naye nga tebinakakasibwa bulungi. Tukyayinze tulabe biki ebinaabivuddeyo naye nga bagamba nti eyamuwadde obutwa bangi banne mikwano gye bagamba nti yamuwadde obutwa muyimbi munne era ng'oyo yabadde agenzeko mu ggwanga lya Sweden wabula omuyimbi ono baganye okubanga bamwatuukiriza ennyo naye nga bagamba muyimbi yayinza okuba nti ye yamuwadde obutwa nabo bagamba yayinza naye just bateebereza buteebereza kugamba bakyanoonyeza balabe bano bagambye bagenda kukwatagana ne poliisi ya ggwanga lya Sweden mu Australia munnange bakole okunoonyeza balabe Jamalu Waswa ayinza okuba nga yamuwadde obutwa. Obutwa buno bagamba nti baabumuweeredde mu luumu ye gye babumuweeredde mu luumu ye gy'abadde akasiba era bano basuubiza okutunula ku kamera enkessi balabe kiki ani ayinza okuba nga yawadde Jamalu Waswa obutwa. Ani ayinza okuba nga ayagaliza Jamalu Waswa okufa okumulesa abantu be bambi okuba nga amulisa obulamu. Jamalu Waswa bambi mumusabire ebintu bituufu ebintu bya ddala si byalwanyi nasose kulowooza nti oba just abaana babitambuza si bituufu naye munnange ebintu bituufu ebya ddala Jamalu Waswa bamuwadde obutwa. Yayimba akayimba abakyala mbayita bazira. Omwami ono abadde ayimba nnyo ennyimba naye nga asinga bambi kwesigama nnyo ku bakyala era abadde ayagala nnyo abakyala nga awa nnyo abakyala ekitiibwa njukira yategekako n'ekivvulu nga ky'abakyala bokka nga yeetagamu bakyala bokka ekivvulu ekyo era kyajjuza ne bambi bamuwadde obutwa. Mumusabire Jamalu Waswa mwongere okuba nga mumusabira embeera ye bambi ereeterere. Bagita Fadi TV subscribe like nga comment section weriawo oba kabulira mu comment section atusigale nga oje kumideko bambi mwongere okuba nga mumusabira mwongere okuba nga mumusabira Jamalu Waswa yayimba akayimba abakyala bazira